Nakazadde ow'emyaka 16 ng'ono yakubyewo baana banne bana ate nga bonna bawala tumusanze mu ddwaliro ekkulu ery'Embaale gye baterekera abaana abatanneetuuka. Now the babies are stable. Two of them are weighing 0.9 kilograms. One is weighing 1.1 kilos and the other one is weighing 1.2 kilograms. Ekyewuunyisa baana banne be yazaalidde mu ddwaliro ekkulu e Busolwe babadde bassa bulungi nga kye beetaaga bwe buyambi bw'ebbugumu. Now the babies are stable. Kawere omuto gwe tutayinza kwatuukiriza mannya atubuulidde nti abaana be abana yasindise basindike ekyewuunyisizza abasawo ne bannakazadde abalala be yabadde nabo mu ddwaliro. Katonda nazadde bulungi kati taazina ompulira obulungi kati n'abaana bange bali bulungi naye bakisabayo kubuyamba. Omwana ono ow'emyaka 16 alabise nga Tayina Awamuluma yadde obukoowu bwonna ng'abakyala abalala abaakamala okuzaala. Katonda nazadde bulungi kati taazina ompulira obulungi kati n'abaana bange bali bulungi naye bakisabayo kubuyamba. Nakazadde ono owa siniya ey'okubiri agamba nti olubuto yalufuna mu mwana munne ow'emyaka 17 era okuva olwo abadde alabirirwa nazaala we. Tata omwana ali ku ssomero ali ku tekiniko cameraman. Nakazadde ono ow'emyaka 16 ng'ali mu siniya ey'okubiri ekyamwewuunyisizza kwe kuzaala abaana abana ate nga bulijjo agenda mu byuma nga bimulaga abaana babiri. Nga buli lwengenda mu maternity batugamba tugende mu sikaani naye nga buli we tugenda batugamba abaana babiri kati mu kuzaala nezaala bali. Newankubadde nga mu ddwaliro abaana bano gye bakuumirwa waliyo etterekero ly'amata naye omusawo amujjanjaba asaba mumudduukirire ku by'anaalya nga maama n'abaana nga basiibuddwa okuva mu ddwaliro. Support so that she's helped to keep them warm, kangaroo for all the four, and then of course even feeding, they need to be fed. In the event that she fails to produce milk, we have a breast milk bank, so we may be able to give her some milk, but of course that is not sustainable because we can give her the milk while she's in hospital, but at home we don't know what will happen. Mu kiseera kino Nakazadde ono abuliddwa ekyokukola kubanga taata w'abaana bano ne nazaala we tebalina buyambi busobola kulabirira abaana bano. Basaba kubaddukirirayo na buli kimu ky'oba oyina. Kati n'abaana bange bali bulungi naye bakisabayo kubuyamba. Sharinga, likinga, subscribinga EBM Media Uganda.